Hello, Ugandans. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana Uganda bandange balamusizaako buli omu gyali. Tuso okubalamusaako nga nsaba Mukama Katonda abawe emirembe buli omu gy'oli. Abali mu Asia, abali mu East Africa, abali mu Africa, abali mu America, abali mu the world, the global world. Ntuse nga nzize ku mulamu gwaffe guli gwe twaliko luli okulaba nga tweyongera okunnyonnyoka ebibuuzo byammwe era bizzeeko ne from luli ate kweyongeddeko ebirala, so tujja kubanga tubawa kasavu kanyama ku kyo ekiba nga kigenda mu maaso. So kubibuuza ebitubuuzibya then tube nga tubaddiza questions ze mutubuuzizzamu. Naye before we start, so twogere ku kintu ekironga tusaba Mukama Katonda atuwe obulamu, kubanga obulamu bwe bugagga ate nga Merchandise Uganda tukeyalinga ku bulamu bw'omuntu, kubanga awatali bulamu tewasobola kubeera kukola, kubanga omulamu gwaffe tweyunga ku musinde okwagala okulaba nga twegaggawaza, naye nga twegaggawaza neki ne .com services, nga twegaggawaza ne omutimbagano. Naye before that twogere ku coronavirus, ku byobulamu ebyobulamu right now. Bannayuganda bannange bakubiriza buli omu gy'oli. Nze sambadde mask right now kubanga ndinzekka nzikirizibwa okubeera nga sambala mask, naye buli omu agenda okutambulako gy'otambudde yonna please yambala ka mask yako. Bannaye coronavirus COVID-19 kalwadde ka mazima, bulwadde butta, abafu gye bali, Abamerika bafudde, ensi z'abagagga abantu bafudde, ne Uganda yaffe otwogerera abantu bali mu ddwaliro ate saawa nawedde amawulire nti emulago gundi ICU ejjudde. So Bannayuganda bannange twefeeko, abagenze ne musaba, abagenda okusaala mugende n'emisaalo gyammwe, tokkiriza teeka mutwego wantu munno waatadde. Genda n'omusaalo gwo omale okusaala oddeeka n'omusaalo gwo, naye bw'oba odda kumawo n'omusaalo namwe nna buli omu agenda mu kifo nga mulimu abantu, make sure the standard operating procedures muzifollowinga, muteekeko mask, mubeere nga temuli kubeera mu crowd. Banne coronavirus gyali, coronavirus bulwadde bwa mazima. Tandise n'omulanga tusaba Mukama Katonda atugirawo ekirwadde kino ekya coronavirus, tudde mu mbeera zaffe eza bulijjo, naye nga bannange temugamba nti coronavirus taliiyo, tebakki oba ki, coronavirus gyali era ttira ddala abantu bafudde. So njala mubeere balamu, mwekuume, mask togerabira, nkimanyi emalako emirembe, naye munnaye kati ekintu ekiriwo, we have to learn how to live with it, kubanga eruddewo nnyo. Waliwo obulwadde obujja ne bubeerawo Katonda emaana bugenda, naye coronavirus aluddewo. So tulina okuba nga bwe tunaayongera omumanya ne tumwewala kyekisinga obukulu, tumwewala yesinga obukulu, naye esinga obulungi kusigala waka. So era ye solution enzimu kuzijja nti abantu kati tulina okuba nga tuli online, tulina okuteeka bizinesi zaffe online okulaba nga tukendeeza mu kavuyo akabeera mu kibuga. Kakati abooluganda, nze amanya gange nze Abdurrahman, nga nze vendors admin okuva mu Merchandise Uganda, era nga nziza okuba nga nziramu ebibuuzo by'abavenda era ku musingi ogw'abavenda. Then ku more technical terms, ebintu ebisinga ebiri technical ebyo tujja kufunayo olunaku tukyaze ku CEO oba ba founders babenga bongera otunnyonnyola ku ebyo ebintu ebiri technical biidhinirira. Kakati ntandise n'ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo kino kyava ewa customer waffe oba ewa client, amanya nja kugogera, bamuyita Nakayiwa Zainab, ate kizze nga kiddingana emirundi mingi. Bakizzeemu ne bakibuuza emirundi n'emirundi mingi. So kakati ensonga laki tugambye katukisoosowaze tulabe nga tukiddamu, oba oliawo na bonna abakibuuza betutasobodde okwogera amannya sigamba mbu tulonzeemu omuntu omu ono aba representingidde mwenna kubanga yasembeyo kibuuza. Ekibuuzo kigamba nti I need to know more about merchandiseuganda.com. Merchandise Uganda bannange biye bikikoga abantu beebuuza Merchandise Uganda kyeki, naye tujja kukibannyonnyola mulabe nga mukinnyonnyoka. Kati mbadde njagala kuva Merchandise Uganda eno wajji yatandikira, how was it born? Yazaalibwa etya Merchandise Uganda kuba okujja into existence? Kakati Merchandise Uganda yazaalibwa oluvannyuma lwa founder okugenda
nga bali mukola ebibuuzo nga final exams nga bamnagenda mukola final exams. So Merchandise Uganda was one of the submission in the final exams founder gye yakola nga mumanyi mu technology tunakibaita data science nga bali mukola high tech. Kati bateekawo ekibuuzo nga baagala bafune solutions. Buli omu gy'ova noonya ebizibu ebiruma abantu naye teekawo technology agenda okulaba nga asolvinga ebizibu ebyo. Babawayo point nga 3 naye mwana wattu ogenda okwetegereza nga bano abantu abasomesa design thinking bagenda okulaba mu data science eyo gundi Merchandise Uganda yayisaawo ku bibuuzo bye bali bakoze eki babuuzizza. Era mu Uganda nebeera nga ye yali esinze okusolvinga ezo problems ezaali zibuuzibwa. Era okulaba nga Merchandise Uganda yalondebwa mu Uganda kubanga amawanga gaali mangi agaatuula ebibuuzo ebyo. Ne mu Uganda n'abaatuula bonna Merchandise Uganda yasobola okubeera nga erondebwa. Ebintu ebisinga biri supported by world class companies. Era okulaba nga osobola okutuulako mu office yemu neyaba Airbnb, bafounder ba Airbnb, bafounder ba Facebook, bafounder eyo class yali mu founder wa fedemo yali akoledde ekibuuzo ekyo. Era n'akiyita era ne bamuwa reward gye bamuwa ze tools zetukozesa. Eno body gye mulaba wano, this is just a body gye mulaba wano, face interface. Naye waliwo ekyo kyetuddeko etudde ku cloud, multi cloud. Teri ku local host Merchandise Uganda. Merchandise Uganda eri ku multi cloud. Ekitegeeza nti bw'oba olina ekintu ky'osaakinga nti bw'eraba nga cloud ey'Obungereza teriiko ate esobola okugenda negenda ku Netherlands esobola okuba nga ekunoonyeza kintu ky'oba okola ki ky'oba oyagala. So kakati bino eyo cloud oba tools ne batuwa tools yalinga reward ya Merchandise Uganda. Then tukola okugirigisitalinga twatoba okugirigisitalinga erinnya kuba yaliko competition y'amaanyi naye twebaza Mukama Katonda erinnya lyali accepted era liri gazetted mu bitabo bya online companies ezili legalized in Uganda okubanga zi operatinga. Erinnya lyalondebwa era Merchandise Uganda yazaalibwa era eri registered. By the way teyatandika mu 2019 naye okubeera published it was in 2019 after the registration nga tumaze okuregistaringa byonna, then kasaya kintu kibala gazetted, then amuba mumaze bawadde go ahead, then you can be online. Naye kyatandika mu 2015 tools bwe zaaleetebwa then zituuzibwa anesanekubwa okuba nga ziri built by our founders, abantu abali mu high tech abategeera ebintu bya data science ne babala nga balaba okulaba nga tusolvinga ebizibu mu Uganda. Ebizibu ebyo ebiri mu Uganda bya mirundi ng'esatu oba ebiri. So katugenda sooka okulaba nga mu society Merchandise Uganda kiki kyegenda okuyamba mu society oba okuyamba Uganda. How is it going to help Uganda? Ddala kigenda kuba nga kituyamba kitya? So Merchandise Uganda eno abasinga obungi balaba nga eri simira ne online gundi endala naye si yemu. Balaba nga bagamba Merchandise Uganda yezimu bagenda tuna ku product biki Merchandise Uganda si yemu naye bemulaba newankubadde waliwo other companies eziri ku online naye teziri ku kino ekyaffe kyetwogerako right now ekyokulaba nga ffe twagala kulaakulanya muntu wa bulijjo. Gwe ng'omuntu obeere ng'okola ki obeere nga weekulaakulanya ffe twagala okulaakulanya. So kakati ffe twagala ng'eggwanga Merchandise Uganda egenda kuba nga etuyamba etya nga Uganda. Twagala kulaakulanya small medium enterprises. So kati ba small ba retailer okiraba bamu ba retailers, then twagala medium awina ebintu byokola ng'oli ku medium style nawe nyini ojja kubanga nga tweyungako, then okulaba nga ezo zonna tuzigatta wamu nga tukulaakulanira wamu nga tukola omugendo gw'ebya business. Naye ng'ebya business biri kuki ng'ebya business bitambulira online. So okiraba kati ekyo tujja kuba tugattamu innovation. You have to be innovative. Buli omu ayagala okulaakulana ku era eno gye tuliko
olina okuba innovative. Innovative ntegeeza ki nti olina okubeera omukalaba ng'omanyi okuyiiya. Genda ku kyalo kyammwe gy'owangaalira, tunuulira bizinesi zonna eziriko, then otunuulire n'ekizibu. Otunuulire n'ekizibu. Kizibu ki ekiri mu area yaffe eyo? Kati bw'omala okulaba ekizibu ekiri mu area yaffe, ekizibu ekiri mu area yaffe, bw'omala okukiraba n'okizuula nti tulina ekizibu bwe kiti, then kati kangeze ogenze mu area yammwe, olaba area yammwe temulimu roundre n'emu. Kati olwa innovation yo n'ogamba kankole roundre yange, olumala okukola roundre yange nkole ki ngiteeke online, ntandika okuba nga supplyinga, ogenda ku geti z'abantu ku kyalo kyammwe kyonna n'oba ng'oteekawo obupapula obulaga nti bannange tuli online mutuchecking oba mwagala ku ordering engoye, ffe tukola ne delivery, tukima ate ne tubatwalira. Roundre ziri mu Uganda esinga obungi tezitwala ngoye z'abantu, ayozaboza ne mumusanga ewuwe. Kati gosona ofuna yakagaali n'ogamba namala ng'okugira nja kukwata akagaali kange nkasodde ngende netole ku kyalo okuŋŋaanya engoye nzireete nzooza ate nzibatwalire. Okiraba? So kakati alam kansubuyemu kamala okutereza ka alamu kano nsonyiweko. Otyo tukomyewo alamu ebadde enzuukusa. Tukomyewo abatuganda. Kati mbadde nkyali ku roundre yaffe ekya innovation. So olaba omuntu oyo akoze innovation eyo n'atandika okusupplyinga engoye mu bantu, gwe awo betwetaaga small naye nga bali innovative. Oba ekintu ekyala kyonna kyosobola okuba nga okola ki, kyosobola okuba nga oli muyiiya. So twagala okulaba nga tucreating opportunities for young people. Tucreating opportunities for young people. Okugeza oyinza okubeera nga oli mukyala, oli waka, naye nga ate oli mukalaba era. Oli wakaawo, jjukira abakyala balina obuzibu nti bwaba bagenda okukola, bwe bagenda okunoonya emirimu, ate omukyala agenze kunoonya mirimu, ate boosi atandika mukwatirira, ate biki. So kati ebyo byonna twagala okulaba nga omuntu omukyala osobola okubeera wakaawo ng'okola emirimu gyo naye n'oba ng'oli effective, ng'oteeka by'okoze ng'obiteeka ku online. Kati okugeza tuna products nga omukyala ono akola ebintu bye. Omukyala akola ebintu bye. Kati ebintu bino obikola ng'oli wakaawo nga tolina akola ki, nga tolina kikusumbuwa. Obikola ng'oli wakaawo n'okwata Mario n'ogiteeka ku online. Ate ffe n'omulamwa gwaffe tetwagala kudevelopinga kyalo nti kyalo kyokka. Twagala tudevelopinga omuntu kati ono nga nanyini bino abajja tuba tujjamu designingira logo, bw'aba tagiina n'omudesigningira website okulaba nga ebintu bye kale abiorganizinga kuba mu merchandise munda mubaamu nga small website. So naye nga website eri searchable, omuntu bw'asearchinga eri mu Google asobola okujja n'acheckinga ku product zo. So kati omukyala ng'ono akoze ebintu bye, okiraba n'amala n'akola ki, n'abipostinga ku merchandise Uganda. So mba njala balangako nti olina okubeera ng'oli ki, ng'oli mukalaba. So tweyongeddeyo ku point endala ku society, tukyali ku society yaffe, okulaba nga tupromotinga development y'ebyalo. Mu kyalo ebyalo bya Uganda ebisinga obungi business zaabyo teziri online. Abaana bali eyo balima entangawuzi, kani abaana b'ebutambala balima entangawuzi, kyokka entangawuzi ezo ze balima abaguzi babaguze ne weekanga nga products zaabwe zigaana okukola ki, okutundibwa obulungi. So kati nga merchandise Uganda ffe tuvuddeyo okulaba nga mu byalo abantu gwe oba olina ky'otunda, olina ky'olima kiregisteringe. Jangu ofuuke member wa merchandise Uganda. Bw'ojja n'ofuuka member, then obeera open to the world market. Uganda ekulaba, East Africa ekulaba, Asia ekulaba, America ekulaba, ensi yonna ekulaba. So kati omuntu waba alina kyayagala akucontactinga, enjalo ojja kugamba nti abantu mulaba tufaanagana naye nga mutuufu tetufaanagana. Merchandise Uganda tefaanagana na online platforms endala. So kakati twagala okulaba nga
tukulietinga emirimu kati mbadde nduku y'abakyala okulaba nga bizinesi zaabwe tuzibrandinga ngaezo gyembalazeeko obrandinga bizinesi yo n'ogiteekayo katugenze no ku balimi abalimi social development eyo abalimu mwena buli omu gyali teekayo ebintu byo oli musuubuzi osuubuza kasooli jangulira ngesitowayo fuuka memba Merchandise Uganda twagala tukuŋŋaanya abantu tubakuŋŋaanye tubateeke wamu kati bamateeka wamu bakasitoma bagenda kuva ate mu abo bennyini abazze ne twegattira wamu nga bizinesi zaffe kubanga ffe tupromotinga bizinesi oli bw'alaba bizinesi yo ng'oyo bamulabe owa craft akukubira essimu gwe kennyini takubira Merchandise Uganda akukubira essimu ne mucontactinga and you execute the business era tukuyigiriza butya bw'osobola okudelivaringa tukalinga education bukyaba osobola okudelivaringa those goods osobola gwe nawe kennyini nowekola ki nawe kennyini noweerwanako tulina okwerwanako so ekyo kirimu ku miramwa egya Merchandise Uganda kakati bano aba Merchandise Uganda ku omuntu nga gwe ekuyamba ki abantu abamu bali eyo nga bakozi balungi abantu abamu bali eyo balina zi business naye nga abantu tetubamanyi ati Merchandise Uganda yagala ekulaakulanye omuntu oyo ayagala kudominatinga market naye nga dominating erinnya lye katugeze abantu bagamba nti bannange ensambya waliyo entebe ennungi naye waliyo omuntu amanyi omuntu yenna ali ensambya akola entebe gwe yalabyeko ng'akuba akalango wala tugamba ensambya waliyo entebe tobakatwe waliyo production ennungi kati betwagala oyo omwana w'ekatwe alina kyakola akibranding agambe nti oba Husna Furniture ati oli bw'aba agenda Husna Furniture egenda ekula Merchandise Uganda egikwateko egibranding egifunire batenda logo tubafunire ze logos mulabe nga nammwe gye muli kati oyo business yo ebyegenda kulaakulana nga business neso si business ekulaakulane so si kyalo tekyalo kikola entebe ennungi ne kati wetugamba nti Husna Furniture ekule etukwesanga ina branch mu Arua ina branch mu East South West okiraba nga business yekoze eki ekulaakulanye ekyemu ku muntu nga ye so okule erinnya lyo liberenga uplifted zonna ezo zemulaba zinnique tezakulaakulanya ye ng'omuntu teyekulaakulanya ye ng'omuntu wabula yakulaakulanya erinnya lya business nti Nick ne bwanaafa oba omuntu akola Adidas ne bwanaafa business egenda sigala ng'etambula kubanga erinnya lyakula dda nnyini waayo founder ne bwafa erinnya lisigala litambula abaana n'abazzukulu bagenda kubanga nga bakyalya kweyo erinnya eryo eryazimbibwa kakati guno gwe musinde gwe twagala omusinde guno guli supported okulaba nga abantu betwegomba nga bolaba industrial revolution eri e China kati no online revolution eri China okulaba nga abalimi bonna baregisteringibwa omulimi asembayo eri yenna ali member wa online kati gobo ina kyoyagala oli ajja businagamba ye njagala kino kinabikuŋŋaanya nomalo byekuŋŋaanya n'agenda n'akola ki n'agenda n'agula ekintu kyayagala omulama ku Merchandise Uganda twagala kulaba nga naye manya bino byonna okubanga bitambula tulina okuba tulina amazima kikulu nnyo tulina okuba abantu ab'amazima nga tuli beerufu nga tuli effective nga waliwo ne efficiency ensonga ezo nga nnya obwerufu amazima effectiveness ne efficiency tulina okuba ezennyingo tulina okuba nga tuzitambulizaako kubanga lwaki ngamba nti ebintu ebino birina okuba nga bigenda wamu bw'oba ow'amazima ojja kuteekayo product abantu bakubire oteekayo price ya product omuntu agenda okukubira nga mutuufu talalamuza nakulamuza wabula nga product already eri set nga talamuza wabula nga yakubidde kugamba njala product njifune ntya naye oba tokozesezza mazima bwerufu nakubira effective kintegeeza nti omuntu ali effective kola ekintu nga kirungi ate yagala omulimu gwo mwagala emirimu gyammwe
buli ajja n'otekayo ekintu kyo kola kyo omuntu bwakubira ffe kubanga ffe tufanya ku customer centricity. Omuntu bw'aba akubidde essimu omuntu mukwate bulungi, bwakubuuza product mubuulize product munange nagira kwa Channel Uganda nti product yeyo era ntuufu eri mu mbeera bweti nebweti nga gy'osomye yennyini embeera yennyini gye tukola ki gye tujaagaliramu. So abantu betwagala abalala abalina businesses already ne bw'obanga olina online ffe twagala ojjeero twegatteko mu abalina established abantu abamu mulina logistic companies already olina website ogamba nze Kasanyi na website naye website oliyo wekka naye wano jjukira tukuŋŋaanyiza abantu bangi ewali abangi watera okubaawo kyokola abantu bonna bette abasinga obungi bajja Kampala kubanga waliyo entabiro kati ffe twala tukole entabiro ya internet businesses nga zeegasse wamu ng'omuntu ajja wamu n'anoonya ebintu byonna byeyagala n'abijjawo n'akola purchase. So kati ne bw'oba olina online companies era osobola okujja n'oba nga otwegattako. Era okiraba nti kati Merchandise Uganda era yafuna medal endala ng'ovudde biri ebya tools yafuna medal endala okulaba nga ekiikirira Uganda as one of the digital nga twagala ku digitalizing Uganda to transferring from formal to digital transformation. Eyo medal yagisobozeseza okufuna atuzite scholarship okulaba nga bali kati mu ssomero bafounder bali mu kweyongerako okubanguka butya banalaba nga badevelopinga Uganda's digital economy. Uganda's digital economy okulaba nga bagikulaakulanya biidinillah. So ezo zezimu kale ku bibuuzo ebizze bibuuzibwa. Then waliwo ekibuuzo ekirala ekyatubuuzibwa. Ekibuuzo ekirala ekyali kigamba nti nga Merchandise Uganda nga musaba bingi nti Merchandise Uganda nga mubuuza bingi kakati ensonga eyo nayo lwaki tubuuza ebintu bingi tugenda kuba example wano soke njibanoonyezeeko. Lwaki Merchandise Uganda ebuuza bingi? Lwaki tubuuza bingi? Kati Merchandise Uganda lwaki tubuuza bingi? Oliye nga bwaba akitutte tumubuuza kale ebintu bingi. So tuba tulina okuba nga tumanya business. Ofuuka otya amenya bwa Merchandise Uganda? Olina okuba nga olina brand name. Okiraba? Kati brand name eyo olina okuba nga olina business description, olina okuba nga olina location, olina okuba nga olina business profile photo oba logo zembadde ntugerako, olina okuba nga olina quality product oba services ebintu tugambye obwerufu, effectiveness ne efficiency, olina okuba nga olina price description. Ebintu byoba otaddeyo teekako price ya mugaso nnyo nti kubanga tulina comparison button wano waggulu nti omuntu ajja sobola comparinga ebintu ebiriyo n'alaba prices n'agamba ono atunda price ennungi oba n'agamba kangende n'ono. So since tulina price comparison yiyo Merchandise Uganda ekubuuza ebintu bingi. For example nti ng'abantu abatambulako bw'oba ogenda okugula air ticket ogenda mu mutwe gwo olina ky'omanyi n'ogamba njagala air ticket ya Sawa West, njagala ku Nnyonyi bweti, njagala kilos zebagenda okumpa, njagala 40, then njagala ekifo ngenda kutuula kadinisa. Okiraba gwe bogenze n'ebintu byo. Kati bw'otuuka wali ku online n'okebera air ticket, olina okunoonya air ticket eyo ejja mu bisaanyizo byo bye zo settings.
kati bw'omala ofuna ebisaanyizo bya air ticket ejamu ebyo byoyagala awo nemweyunga you mix kitegeeza kati omba mukwataganye bw'omala okukwatagana awo you purchase the air ticket. So kati National Merchandise Uganda bwekito bwe kiri nti leeta product ginnyonnyoleko buli kalonda yonna yonna agikwatako gishokesinge giraga abantu gibategeeze product yeeyo abantu babeere nga bakola ki nga product yeeyo bagitegeera kati omala ogitegeera oli agenda okukubira nga mubutuufu ategedde product yo agenda okucontactinga nga ategedde product yo. Kati for example kukyenjogerako okulaba nga tuchokesinga bulungi business zaffe tugenda kuba tunoonyamu kokozi hotel Merchandise Uganda hotel is registering one of our members aba hotel abainamu business zabo mu Merchandise Uganda atuganoonyeko tulabe bo basengeka bati ebintu byabwe okulaba nga babitegeeza abantu kati tukagenda kwenesookedde ddala eya Golden Trip Hotel. So kati gundi kati oli customer bwati wagulawo customer waffe bwati wagulawo page customer amala okugulawo page then atandika okuviewinga products okuviewinga ebintu by'olina katugeze olina kati ono yali wa hotel akulaga obuliri nga bwe kufaanana musubira mu biraba bulungi nga bwe kufaanana. So kati customer ali mukebera then ate ayinamu neki teekayo video eya product yo tutereyo video naffe tulabeko tugambe ekino kyengendako mutuufu mbeere nga nkola ki mbeere nga njirako nange nkyetegereze eno video bagiteekayo batya ogenda okuliating account ku YouTube omala okuliating account ku YouTube then nokola ki omala okuliating account ku YouTube nokwata link eyo link n'ogikopa link omala ogikopa n'ogiteeka bw'okopa link n'ogiteeka wansi awo waliwo wali weturegisteringira mujja kulabawo awagenda link okopa link mu YouTube n'ogiteekayo eriko ebintu by'omuntu bw'aba ayagala kulaba kati nga mulaba wano ono wa hotel bwe yateekayo link ye n'akulaga mu butuufu ekintu ky'alina era bw'atuuka okuba essimu takubira Merchandise Uganda wabula akontaktinga gwe so yezezimu ku nsonga zisobola okaba nga tukulaakulanya okulaba nga ebintu by'abantu bikola ki n'ebintu by'abantu bitambula. So kati abantu abeetaaga ekintu bwe kiti beba mmwe bwe twetaaga abantu abeetaaga ebintu okubishookesinga like this beba mmwe bwe twetaaga okujja mutwegatteko tubeere ne movement ya business movement ya online bwe buno butya nga question bwe yabadde tudde question yaffe nga bwe yazze nti butya bwe twegagaza tutya n'ebintu bye tutamanyi kati Merchandise Uganda mubale temugimanyi tugibaleetedde tubasaba mugiembracing come and join us jangu ofuuke member Merchandise Uganda so kino kyekimu ku bintu byetwagala okulaba nga omuntu mutuufu we nga bw'ona ogenda bakugamba ogenze ku interview talk about yourself kati bw'ojja okulijesalinga bw'ojja okufuuka member Merchandise Uganda you are talking about yourself nanyini hotel ono he or she is talking about himself mutuufu olaba ebintu nogamba yes nteeka okugenda nange nebakakoma eno hotel kubanga agikulaze nga bwe nakugamba abaana bakola entebe naye tebabamanyi abakola entebe ezo abaana bakola entebe naye tebabamanyi abaana balina innovations ate nga amasepiki abakolebwa wali ekatwe waliwo esepiki esinga ofumba n'okubobeza emmere okusinga esepiki y'ekatwe naye walolabyeko brand ya sepiki eyo tekuba brand neffe bye twagala okugjawo nti kola esepiki yo omuntu agifumbise naye ng'agimanyi nti nze Kabule Shaku omukozi w'esepiki oba omusibi wa tiles wakiraba Kabule Shaku company oba Kabule Shaku tiles company wakiraba otunda kateni wetume ulijifunire erinnya omuntu abeera alina kateni zine nga amanyi kateni nazigula ku gundi
atandika okuwulira nga bagamba kateni za gundi kateni nnungi. Awo tugambidde efficiency, effectiveness, obwerufu, amazima and truthfulness. Kuba twagala ffe gwe omusuubuzi ojje osobole ekintu ku musuubuzi munneera, then ate omusuubuzi ate otunze ku muntu asembayo final consumer. Naye mwennaawo in between twagalawo amazima, twagalawo obwerufu. Kati gwe bw'ogaana okuteekako price oba bwekutogera wekka, oba bwekutogera wekka, bw'ogaana okujja n'oshowcasing ekintu kyo. Kati ono akoze showcase ya hotelo ye, okiraba nawe n'ogiraba mutuufu, nawe n'okola ki? Nawe n'osiima, olw'engeri gy'olabyemu hoteli nga bwekoze ki emirimu gye. Ebyo birimu ku bintu kale ezo zimu ku gundi eziriyo, then nanyinza okubalako ku bantu omulala. Nanyinza okubalako ku bantu abalala, just njagala kubalangako nti merchandise Uganda oli awebuza ekola biki byebino bye tuli mu kukola. Omuntu ajje ayingire mu gundi yaffe oba tukola ogw'okugitaba nga tugisaasaanya. Twabaterako in fact mbale sogedde na ku location wano bakadoti wano etegeeza waliwo location. Bw'obanga oyagala kumanya oliwa wasangibwa, katusoke tuddeyo ko tubadde, bw'oyagala kumanya eri gundi weesangibwa ogitegeera otya nti esangibwawa, okola ki? Kuliko location services nti omuntu olina oteekamu wooli. Kati oli wakubuuliza nti lwaki mwagala okumanya wendi? Twagala okumanya kuba twagala omuntu tumulage. Kati bw'ogenda no ku satellite waggulu waliwo akantu map, kati n'ogenda ku map waggulu, then akaddako kali satellite ng'okirikingawo. Kati olaba bwekulaga nti ali ono ali office ye eri Buganda Road. Kati bw'okirikingawo ekitegeeza bw'ogamba get directions, ng'olinako internet otandika vuga buvuzi nga muloko ogamba turn right, turn left, turn right, and then ogundi otuse naawe your location is on the right hand or on the left hand. Ngegenze ekulagirira Google mugaso kubanga tuli connected ne Google era twaregisteringa byonna byonna ebyo. So abooluganda nti byebino ebintu ebimu kwe twagadde okulabanga nga tubaleetera mu Uganda naffe tubyeyagaliremu. Kamba bweko ku muntu omulala engeri gye bashowcasingamu ebintu byabwe. Waffe tuli mu showcase, a showcase ng'ate nga tuli ku bantu, kubanga jjukira nti merchandise Uganda erina packages okubeera member, packages ez'enjawulo. Package esooka ya bwereere omwezi mulamba, ne tugenda nga graduatinga mpaka package esembayo obunene ya mitwalo 2. Naye nga 2 mwaka mulamba, omwaka mulamba olwera yabuze ekibuuzo nti mujjako commission ku products. Tetujjako commission ku product, wabula fosasula omulundi gumu n'omanya tugenda kukolera service eyo for 1 year. Lwaki onaanza ogamba ate munnaye nze kati manager alabyaki nkatugeze nti yagala kintu kyamukolera ku bwereere. Fine, omwezi gumu tuba tusobola okukolera ku bwereere, naye kati nga bw'omanyi nti tulina abaana abali bamembers baffe abali ku ground. Era oba oyagala quality service tijja kugambako, oba oyagala omukolera omulimu omulungi mutuufu olina okulaba nga oservicingayokko. Kwati neno website kwenyinga binabagambe kwetudde, website kwetudde erina okubeera maintained. Ebintu bingi ebiba bigiriko ebirina okubeera maintained sajja ati mupulaginga in. Okiraba sitwagala tubeere nga tukola ekintu tumanye kifuke ecosystem ng'ekyo kitambulira wamu ffenna tugenda na mugendo. Osasulwako osasudde ne bakulangira ebibyo oli naagula, then n'olaba nga emigundi kikola kitambula. N'omulamu gwaffe okulaba nga tukuliyetinga emirimu mu bavubuka abatalina mirimu. Kuba tugamba omuvubuka ali innovative jangu registering nze ndi plumber, kati ngono waki ngwa septic tanker n'akunnyonnyola what is biodigester, n'akinnyonnyolako. Kati olaba waliwo comment section, omuntu ajja n'alaba production n'agikomentinga nako. Ekitegeeza oyinza n'omuguza, omuguza ekifu ajja kujja registeringeko, ajja kujja commenting nti no biodigester temutawaana ono omufere. Kati awo naffe tukunoonyerezaako aya n'abantu comment tetugijjaawo. Kati gwe bw'okola ebyobuyaayi business ye ebeefa kubanga bajja kujja nga bakole ki bakomentingeko. Kyetwagala authenticity, n'okubanga oli authentic ng'oli mwerufu
nga teri yakubuzaabuza abantu so babala abantu bonna bakomentinga ku product yono product yono omwanyi bakomentinga senteza bakomentinga bagana bakubira bakola banegotiatinga lyamu naye obagambi yagala milioni meka satu azija kuwa bili kitundu wakiraba naye nga abadde yebase olinda averi out of the blue najja ku product yo najagala so katono naye buno gyali so aboluganda nga bwe natera okubanga maliriza session ebibuuzo bikyajja naye oba waliyo omuntu waliwo customer yena ayagala okubeera live ayagala omu invitinga yes I can invite you wano tubanga nawe obaako nebyoyogera baba ayagala kuba kyayogera so oku invitinga nobaako nebyokola ki nawe obaako nawe nobaako nebyotutegeeza merchandise Uganda oba abalina ebibuuzo era ebiri live ekinaba kubanga twogerako obanga nyina akantu kesoogedde ngoyagala nkwogereko put it in our comment section ate era osharinge okusharinga ne munno mawulire amalungi fe twagala kweyagaliza ffekka amawulire amalungi goba ofunye olina ogasharingako ne banno kati amawulire amalungi ge merchandise Uganda kulaba nga tweyungira wamu kisinde kino so sharinga ne banno bafune ku information ye bajje babe nga batwegattako so alina kyogala njongera okubanga nklarifyinga kyesikunyonyodde bulungi omanyi bibeera bingi era tebinaggwa tukyabinnyonnyola banaye temutukoowa naffe tetujja bakoowa era ebibuuzo mbitubuuza era nojja mu inbox nojja emirundi n'emirundi naye tukuddamu ate tubeerako online 24/7 otukoleyako booti oyagala kusindika product oyagala kukyusaamu nti wano okozemu mistake oyinza okukola erinnya ly'omuntu n'oliwandiika bubi naye tuba weetuyo okulaba nga tusambinga ebintu byo so abayagadde okulaba nga obaako nekyoyagala okubeera ku invitinga I can invite you n'abasharinga muyongera okusharinga tube nga tukola ki tugenda maaso n'okwekulaakulanya ne bizinesi zaffe biidhinillah ninza wano ku bibuuzo bijja ebibuuzo ebiri live bijja bino byabadde biwandiikibwa okuva mu bakasitoma baffe era nekintu nekyaba disabled akalala sikogeddeeko okuleetinga emirimu ku bantu abali disabled atuyinza okuba nga oli awo oli disabled naye nga otunga ekyalaani atutunga ebintu byotunze then ebintu byojangu ofuuke member ku merchandise Uganda ogulewo store yo ebintu biteeke ku online totawana kutambula then ebintu bitandika okubeera nga bisaasaanyizibwa ogenda okulaba nga oli otudde wakaawo naye nga ate okola otudde wakaawo naye nga okola ekyo ffe kyetwagala okukola ki okulaba nga tukulaakulanya wano ku merchandise Uganda oli waka naye nga emirimu gitambula biidhinillah so alina ekibuzo kitubule twabe nga tukyongerayo naye nga merchandise Uganda bwetu butambula products ndoza muziraba abantu bateekayo ebintu kujja ng'okyekingako nti bannaye njagala ka kamera ng'okirikingawo kamera ng'ekutwala mu dduuka kao ka Xiaomi ng'ekutwala mu dduuka ng'okyekinga then ng'ocontactinga nnyini edduuka Amal Gadgets nga mwogerezeganya nga mu nnaku 2-3 abakuweereza product yo nga product eri clear nga product eri authentic nga product ntuufu teriko nfuufu mbebaziza nnyo mwenna abasobodde okulaba nga mubeera nange nemuwangala nange wano munaye data si mwangu naye mwenna amebaza nsaba Mukama Katonda mwenna buli omu asobola okuba nga mpuliriza Mukama Katonda amumalire bizinesi ze zibe nga zitambula kubanga munaye byonna
tubikola mama Katonda planninga naffe nga tupulaninga. So Merchandise Uganda ye answer ku bizibu byaffe. Tetufaanagana buzamu balaba ate ngono omukozi wa tulina abakozi ba cakes, izo hotel bana bengoye, so bino nojja nokyekingako abeddagala abatunda habu bona abeera bali tested, bona abeera bali tested. Obuyagala cake abakyala abakozi ba cake. Tulinayo ebibuuzo bisatu biri live, so katulabe okulaba nga tubiddamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bambi nsaba ebibuuzo byange mbiwandiike mu Luzungu kubanga Oluganda lwange sirwesiga. No problem. Who is the founder of Merchandise Uganda? Founder of Merchandise Uganda. Merchandise Uganda was founded by Goodman Tech System. So, Goodman Tech System is a company owned by our CEO, Era Goodman. Is a founder of Merchandise Uganda. So, under the tech system, Goodman Tech System, Merchandise Uganda, tech system, designing gundi website yafe. Then, is it an app? And are we required to pay any fees to become a member? Yes. Ekisokera ddala, you are required to pay omwezi gumu gwabwerere. Okiraba? Omwezi gumu gwabwerere. Then emyezi egiddako gya kusasula. Okugeza waliwo omwezi ogumu gwe gusokerwako. Menya labalagako wano ka price structure. Omwezi ogumu gwe gusokerwako. Then waliwo emitwalo 2, waliwo emitwalo 5, netubeerawo n'emitwalo 10, netubeerawo n'esembayo tutandikira ku 0, netubeerawo n'esembayo ey'eki? Esembayo ey'emitwalo 10. Manya esembayo ey'emitwalo 2. Esembayo to subscribe. Ey'emitwalo meka? 2. So kati ene yo price structure ngabo kabaterako wano. Register now. So eyo your price structure yaffe. Tulinayo bronze ya mitwalo 2, bronze ya mitwalo 2, nitubeerayo ne silver ya mitwalo 4, then netubeerawo ne business ya mitwalo 10, netubeerawo ne executive ya mitwalo 2. Kati eno executive obeera osobola okusubmittinga ebintu nga 500. Otekayo videos, otekayo biki ebizimu kyoyagala. Na waliwo ekibuzo ekyala kisembayo kyenda kubanga kijja. So do they deduct any fee from your sales or it's a totally free? Kati bw'omaliriza gwe okufuuka member, katugeze ofuuse executive oba ogenze ku business class, bwodda kweyo olumala okusasula emitwalo gya 2 oba omaze okusasula ebisigadde byonna customer bwajja n'akukubira n'akugamba njala kino ebyo tetubimanya kubanga mu contactinga ne customer direct oba temucontactinga naffe. So ffe tuli ba commission basis, nti oba buli product gy'otunda tuba tulina okuggyako commission. Gwe ojja n'ebintu byo kola nga gwe bw'oyagadde, as long as naffe otudde ku gundi yaffe, otudde ku website yaffe, otudde ku Merchandise Uganda. Yogegabira amakago lebere edduuka lyo eryo online. Kati nga customer omu naye tujja bakyazaaka oba customer, nti kuba customer omu yafuna order mukozi wanze gye simu bamulazeeko,
yafuna order natuko tugaba nange order gye bampadde nene nnyo nze sobola kugisobola okiraba nga yabajjidde kusaplayinga bano bantu bakukyala janagulayo olujirumu naye asobola okufuna order ne bamusaba order nga yeetagisanga tugeze nga 1 billion okugituukiriza omusajja alina ekizimbe kye kirina emyaliro 50 nga kirina emyaliro 20 kyokka ayagala akisaplayinga enzigi nga talina na capital gwasobola kukola ki naye awo tuba tunofula nga tufuna abantu abasobola okukuyambako okulaba ng'otuukiriza order eyo ebeerezze. Number 14. So ekibuuzo ekirala ekizze wano, do you export our products or you deal only in Uganda, most especially goods or agricultural produce? Ebyo nera bimu ku ngabira bagamba nti emirama kujja machines Uganda kwa abantu tufuna rural development. Kati kino tetu kola mu bya Uganda mukka. Kati gobo otekayo katugeza oli mulimi olina embuzi zo. Kati bwoba olunda embuzi Jozo ndeyo nonna ne wanje salinga farm yo katugeze atuhaire farm oba Musa farm ngo ina location ina number ina ne production omubulira ine embuzi zemyaka bwezi tejemya ine embuzi quality weight okiraba kati bomalo biwandika noja nobiteka ku machines Uganda ngabe bagambye nokola video ya farm yo nogishokesinga bulungi kyobala abasajja abachina kye batukolanga eddangu olaba nnyo batuwaga nnyo farm zaabwe lwaki basitulaganga okulaba biki bakola atuko okuguza ennyama ng'omanyi bagijje kati tekayo ebintu byo then tujja kuba tukuyambako tuconnectinga tuli connected ku companies ezishipping ebintu esobola okulaba nga obranding ekintu kyo omanyi okubranding ekintu tulina oyita mu process eya UNBS ofuna certificate ezo ati nga ennyama okujibera exported n'okubanga oyina certificates ezikukkiriza from UNBS na certificate nga satu zoyina soko kola ki okufuna asobola okupassinga then you start exporting your things. So tetuli loko okano mu Uganda but tuli mu Uganda and global world. So chokola banti owe China okera mu statistics kati nga abantu embadde mbalagako olaba nga abantu bakebera abe China aba Asia East South West bonna bakola ki olaba nti bakebera ate webunya abasinga okukebera ate baabweru bakebera nnyo kubanga abantu webunya baba bene ebintu bingi baagala okiraba abantu webunya balina ebintu bingi bye baba baagala naye kati babisearchinga lumana ne bakola ki ne bacontact wesi ne batuma abantu nakugamba mbadde gyalanzije wesi nesi kinzira bakano dadi kusi nakola enzije nnungi nakola ki nakucontactinga nomukolera enzije no nemu executinga deal yamu awo tetubibeeramu mpozi nga waliwo afunye ekizibu n'ojja omuntu nakola comment nti dadi kusi nentebe gyakoze gyabadde nnungi kale batugamba kola comment wali so nti mine ebintu tulina okubeera ku bintu nga tuli beerufu nammwe mubeere beerufu yene nazo okulijesalinga azokufuka member omachines Uganda nawe beera mwerufu kola omulimu gw'ogwagala serving abantu obulungi serving abantu obulungi awo kubanga twekulakulanyiza wamu ndowooza ebibuuzo biweddeyo biweddeyo bannange mwebale nnyo okumpa akadde kammwe waliwo ekisembayo tubeyanziza nnyo ababuuza mwenna bwe mba ntunda enkoko what process do I pass through bw'aba atunda enkoko ati gwatunda enkoko era process yemu kyekananga n'owembuzi gyayitamu abatunda poultry products bw'oba oyagala za kutunda bweru oyina certificate zonna osooka okufuna mu UNBS eziteekako tick noyina certificate eza halal certificate waliwo ebintu ebirina okubanga byo kati ng'enkoko embuzi olina okufuna halal certificates okuva mu halal bureau nolina okugenda mu UNBS nabo ne bakuwa then waliwo n'endala etunda ebintu eyagala supplying ebintu bwe bityo kati ne bw'oba otunda ku local market otunda nkoko ku local market nja agenda kujja kugula enkoko ye agyetwalire ebyo tebyetagisa wetagisa kuregistaringa kubeera member machines Uganda noba ng'oli visible kuba ffe omulamwa gwaffe visibility kati oba ng'oli visible then kati abantu bajja kucontactinga bajja kugula enkoko zo. Ekibuuzo ekirala masha Allah mwebale kubuuza bibuuzo. If I want to start up a business, can they connect me to some people in that field for guidance? Yes,
Merchandise Uganda is affiliated with companies n'abantu aba developing personal development. Era tulina n'obutabu atugeze bufuna nga bronze osobola okugamba nti nzize then ofuna n'akatabo ka business okulaba nga business yo ogikulaakulanya ne butya busobola okubanga okola ki okulakulanya. Era namwe abali eyo nga mulina ba personal developers namwe mujje mutwegateko mujje mu registeringe mufuuke ba member. Olabye kati omuntu waba anoonya lawyer, omuntu anoonya plumber, omuntu anoonya teacher, omuntu anoonya nurse, anoonya doctor, anoonya ddwaliro, mwenna mujje twegatte wamu. Abantu bamanyi munente amalwaliro tegalanga. Naye amalwaliro galanga. Olujja kumukola services nga nnungi. Naawe jangu wegatteko. Oyogere nti munne ffe tujjanjaba, tulongoosa, tukola bwe tuti, tuna experience bwe tuti, jangu byogereko, mujje tubeere wamu ffenna. Customer yeggwe na mwenna abakola ki ababataddeyo ebintu byammwe ku Merchandise Uganda.com. Bana ebebaziza nnyo okulaba nga mumpadde obudde bwammwe. Saba omutonzi aweemu ekisinga obulungi buli omu kyasinga okwetaaga. Era bizinesi zammwe zikulaakulane. Tukole tujje mu bwavu. Buno obwavu buno omulembe gwa .com. Tulina okwerwanako naye nga tetusigalawo nga twebase. Tosigalawo ng'otundira muka area ko gwe gy'obeera. Otagetinze abantu 10. Naye Merchandise Uganda is open to Uganda and the global world. Merchandise Uganda is open to Uganda and the global world. So, jangu tugatteko mujje tukolere wamu. Mbeebazizza nnyo akadde ke mumpadde. Mbaagala nnyo. Masalama. Bye bye.